Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ababaka abakyala okwalisa Minisita wa Uganda Rebina Nabbanja n'abalala baabula katono okugwa omubaka wa Mityana Francis Zaake mu bulago olw'ebigambibwa nti ono yavoola mubaka munne Suubi Kinyamatama ow'e Lwakaayi. On all women. The reason as to why I'm asking for that video to be played, it's because those words, I cannot say them. Let the world see what he said. Why are we covering evil? An attack on a woman is an attack on all of us as women members of parliament. The police are suspended for 10 minutes. Ababaka ab'enjawulo okuli Muwanga Kivumbi n'abalala bagamba nti ebikolobero bingi ebizze bikolebwa ku mubaka Zaake wabula palamenti n'etafaayo. Bagala ripoti eno gye tulese gye bakuba Bobi Wine nga gye bagana Bobi Wine nti tagenda kusaba ne bakuba abantu be ne basaba members of parliament. Ripoti eno eveewo tulitinga mulabo balina problemu batayina parliament yakuba Zaake kati yagala omutwala mu rules committee wajja twalayo ne Katumba wamala Katumba amala ozanti no boxing eddwa nnyo nengati nabo bategedde ku pain kye kitegeeza okubeera mu nsi nga temuli bwenkanya. Ensonga z'ababaka bano amyuka sipiika wa palamenti Thomas Tayebwa yaziweereza akakiiko akakwasisa empisa wabula munnamateeka Dick Kisira agamba nti n'ensonga z'abano tezandireeteddwa mu palamenti kubanga zaali bweru waayo. Honorable colleagues, naye mu byonna yamuvumira Lwakaayi baali mu constituency ensonga teyali mu parliament oba mu premises za parliament mu kizimbe ensonga singa ebanga ebaddewo nga teri mu kizimbe kya parliament zirina ngonjoolebweyo tezirina kuleetebwawa ofulo ya parliament okuli ensonga ez'amakulu eziruma abanansi bano abaabalonda. Naye obuzibu nti parliament yafuuka kisaawe kya katemba so bino bye tulaba tebyewuunyisa tekiriiyo era kiwakanyizibwa. Okusinziira ku katambi kano akazannyiddwa mu palamenti kalaga omubaka Zaake ng'ali Lwakaayi era wano munnamateeka wagambidde nti ensonga zino yandibadde azitwala mu kkooti kubanga zaabwe tezirina we zikwatira ku palamenti. Bujulizi we buli obutambi ne butwalibwa mu kkooti osanga Zaake alina ensonga lwaki amuyita bw'ati so kkooti negamba okusinziira ku bujulizi Zaake bw'oleese Kinyamatama bw'oleese oli malaayi oba toliiki malaayi. Amateeka we gali malambu kufanga defamation okwonoona erinnya ly'omuntu kuba omuntu okuyita malaaya kyotali aba alinyiridde erinnya lye naate okugireeta ku fulo ya parliament. Akakiiko ka parliament kakola asindiseeyo byayagala tekagoberera mateeka era twandimaliriza singa keekubira nga tuzzeeyo mu kkooti nga Zaake bw'abadde kuba ensonga eno ekibuuzo ekiriwo egwa mu nsonga ezaguddewo ku palamenti oba bweru bwa palamenti so akakiiko kalina obuyinza okuwuliriza ensonga eno tekalina. Bannabyabufuzi betwogeddeko nabo ku nsonga zino bagamba nti ensonga eno eweebuula nnyo palamenti ya Uganda wamu n'obukulembeze. So nze ndowooza nti kirungi tusengejje tumanye nti batunyigiriza ffenna tukkirize nti batunyigiriza naye tuleme kuva mu mbeera omukulembeze yenna bamupimira butava mu mbeera mu kiseera ekizibu we bapimira omukulembeze mu kiseera ekizibu. Ebintu bya Zaake yeetaaga ndowooza oba taatawo ne maama we badde bamuyite kuba kati palamenti yagifudde yakatemba bo balowooza nti buli kimu kyonna kyono memba wa palamenti yasookerawo kuba n'empisa. Memba wa palamenti yagenda mu constituency n'atandika okusomesa abalonzi be empisa buli kimu kyonna kyonna. Ensobi ngiteeka ku mmwe abatutwala. Musajja watu yali wa mirembe yali talina gwavuma mwe mwamukuba omutwe kati mwali mukiyita kyuma mwamukuba n'asootinga era kyova olabanga luli yali tanaba mwali temunnamukuba yali talina gwe yali abuukira yali talina gwe yali avuma naye ntabwe yava kumukuba mutwe mwali mumanyi mukuba kyuma. Grace Nalubega eyavuganya ne Juliet Suubi Kinyamatama ku kifo kino mu kalulu akaggwa agambye nti ebyayogeddwa birina okwekennenyezebwa era ng'abakyala balaze obumu mu kulwanirira mukyala munnaabwe ng'onaagamba nti naye amusonyiwe ensimbi zamubanja eza kkooti. Eryawo naye nze kyendowooza nti mukulu Zaake musajja muyivu musajja mumanyi
era nze ndowooza ntasobola kwogera kintu nga takyekakasa bulungi. Okujjako nze kulwange nsobola okumwebaza okujja Rakai district n'atukyalirako nga banna Rakai ate n'okutuzaamu amaanyi nga bannanuupu. Ku mawulire mwandabanga nkaaba neeziribanga nfa nzirika Kinyamatama bannange nakati mukyala munnange Kinyamatama nga bw'olabye nti si kirungi mukyala munno okubeera mu mbeera nga efaanagana bw'etyo. Nange njagala okusinzira n'okugamba nti Kinyamatama nange antunulire nga mukyala munne oba oli awo n'eri ngassa ennyingi ennyo gye yanteekako gye sijja kusobola nange aginsobola. Tutegeere nti ddala naye ng'omukyala alumirwa bakyala banne. Omubaka Zaake singa atwalibwa mu kakiiko akakwasisa empisa ng'ojja kuba mulundi gwa kubiri ng'omulundi guli baamuggyako ekifo kye eky'obwa kaminsona bwa palamenti kkooti kye yamuddiza gye buvuddeko. Omulangira Jonju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.